ategeezezza olunaku lwaleero Ssaalongo Richard Ssenteza gwe mwagala ennyo naye ze kyonna kyebamanyiza tugenda bafumbira ya kyesuti kibeerako amasago abayimbi baffe Ssennono oba oliwa Ssennono Jamalu baleete wano mu mbeera yonna mujje wano tewali omukulu kwaba alinnye ekolenga pulatifomu tumulabe bulungi naki Museveni oye! Ssenteza oye! Lugazi oye! Ra! Sha! Bassebo ne bannyabo bali nnyo mwebalire ddala nga 18 Mathias Walukagabi yayimba nti abantu bakeera ne balonda gwe baagala ne balangiriramu gwe bataawa ekyo twakirabyeko erugazi wano akalulu k'NRM bassebo ne bannyabo tukimanyi bulungi kakusimba layini mwabali wano muli bajulizi nti ku kyalo kyewammwe elayini ya Ssaalongo Richard Ssenteza yali esinga obuwa si bwe kiri bwe kabanga ako ke kabolera ak'enkukunala nti ewammwe twawangulayo kitegeeza constituency yonna twagiwangula era bassebo ne bannyabo nina amawulire genfunye ku makya ga leero nti ne bali bennyininyini bakimanyi nti baatubba bubbi n'olwensonga eyo bassebo ne bannyabo tetugenda kuzikiza Pulezidenti Museveni yateekawo akakiiko ak'okukola ku nsonga abantu abeemulugunya era twatoolayo ensonga zaffe nga 22 omwezi oguwedde twawulirizibwa nga 2 ne tulindirira bassebo ne bannyabo mwe bennyini ku mukutu mwayogera nti tetulinayo kyamaanyi kye tusuubirayo naye olw'okuba nti yali sisitimu eteekeddwayo twali tulina okugoberera emitendera gyonna tugende okukola ekiddako nga tetulina kye twekwasa. David Lutalo yayimba bassebo ne bannyabo ku nnyimba ennyingi z'alina ndowooza akayimba ke akaabatusosola mukamanyi bulungi mukimanyi bulungi bwagamba nti tebatwagala tebatumalamu kabuntu bassebo ne bannyabo guno gwe mulundi twerwaneko olwoya lw'omunyindo bassebo ne bannyabo olwejja wekka zino nkoba za mbogofe mu kitundu kyo okunga abantu bwe tunaamala okwewandiisa ebuyukwe tugenda kuba olukuŋŋaana gaggade wali ku Wagadugu nsabaffe tubeere bambasadazi baffe mu bitundu byaffe byonna muyise ebirango mwogere n'abantu Ssekinnoomu mugende ku rediyo z'ewammwe ne rediyo endala 16 omwezi ogujja tugenda kwewandiisa twagala okubeebaza twaniriza bassebo ne bannyabo abantu bonna operation Ssenteza mu parliament must succeed. Ssenteza bassebo ne bannyabo ndoza message tugifunye abagenda ku mikutu njagala muteekeyo ensonga entuufu nti Ssaalongo Ssenteza wali nnyo muzeemu abawagizi baffe amaanyi ababadde baggwamu amaanyi onalema osobola nkwebaza olw'ebigambo ebyo webale kutuuza ngulu webale tubulira kituufu bassebo ne bannyabo twalina okugenda mu kkooti kubanga gegyali emitendera naye ebyavaayo sitwakkanye nabyo era yensonga lwaki tukomyewo independent ongeremu amaanyi teri kuzikiza
paka ku muntu asembayo. Komyewo ga independent ku kifo ky'obwa meya Lugazi municipality omukyalo omu bw'ati mu basajja abangi naye kikomezaawo okugoba bubbi bwa kalulu mu Lugazi municipality eno era oli bw'aba yeewulira nti yeyawangula mu kamyufu ka NRM ajje tulabagane eno ku independent gyesize era mbasaba bannalugazi tukwatire wamu tukyuse embeera eno mu Lugazi municipality nga Namuyanja Rosemary ye meya wammwe. Isaac Alibariho mu NRM National Resistance Movement wawanguddwa muganda wange nsaba kimu kyokka okkirize pati bwe batekuyambye giveemu ojenga independent ojolabe oba kinasobola okuyamba but for me I believe olw'obulungi bwa pati jangu shaking hands n'oyo omuntu eyakuwangudde kubanga kabadde ka mugongo tekabadde ka boxi toja gamba nti abantu babadde 50 nga abantu babadde basatu ng'ensi yonna ebadde ekola ki ebadde eraba so kano ndowooza ke kasinga okubeera transparent akamyufu ka NRM kubanga oba ekisobola okuzza NRM engulu mu Buyikwe district kiri ekintu eki groundwork komawo wansi ku ttaka ku butaka abantu bakulabe koleki kati NRM nkusaba omuntu yenna bw'obanga oli in charge of this district in charge of NRM come back on ground wuliriza abantu bye bakugamba gezaako okubifumiitiriza okumanya abantu kye baagala ogende mu maaso kiteeke mu nkola NRM ejja kuddamu ekoleki shining but people are desperate they are looking for the way forward abantu baagala okufuna ekintu kyonna kye basobola okutambulizaako obulamu. So if anyone comes and they lie to these people or they tell them something that is different from what you're telling them, bali most likely okumukkiririzaamu oba okugenda naye for an option not because they want him but because it is the only option that is on the table.